Yes mukasi akantu olekedde kyatwesheewo olwaleero tugenda kwolekera puroguramu weewunyisa omwagalwa wawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abagereka w'omukwano opushifa nakawombe njagala weekanya. Hello, Africans living in the diaspora, the UK, USA, Canada, Europe, or any country across the globe. You're doing more than 2 jobs, working long hours, holidays and weekends. Introducing to you a legit online business that is going to give you peace of mind, freedom, convenience, while you still earn at the comfort of your home, workplace, anytime, anywhere. This requires no experience or expertise, but only with the help of our mentors and coaches, you are guaranteed 100% success and guidance on how to go about it. For more information about this exciting opportunity, please visit www.veronam.com. WhatsApp or call +1 331 304 5595. Legit online business. Opushifa nakawombe. Omulungi atulaba eyekumidde wano ku channel yaffe weewunyisa omwagalwawo surprise your loved one nga bulijjo amanya Nakawombe Shifa Hope omwerezaawo okutuusaako ebinyuma ebyessanyu bwe nti nkutuusaako surprise program yaffe ennungi weewunyisa omwagalwawo surprise your loved one. So olunaku lwa leero surprise eno tugenda kujja tugikulaga in bits bitundu ebyenjawulo kubanga evudde wala ate yenyigiddwamu abantu bangi nnyo, abanene bangi nnyo, abantu abalungi nnyo bangi abavuddeyo okubeera part of this. Era nga twatandikira eno ngenda kusooka nkulaga olugendo lwaffe gye tuvudde. Twatandikira eno bwe tutyo nga tulina group tucreatinga group nga egendamu ba presenter abenjawulo, abayimbi abenjawulo, ba socialite abenjawulo, abali mu diaspora bangi abenjawulo. So bonna ne bavaayo ku lwa munnaffe Jowe, muyite Joweria. Joweria akola ku Spark TV, mukwano gw'abangi. Era nga bw'atyo tusalawo tugamba nti munnange Jowe akoze ebirungi bingi nnyo ate ayagadde bangi. Lwaki tetumuyiiyiza ne tukola baby shower. So wano wonna we mundaba ne Jowe nga tuli ku La Bonita olwo nno nga ngezaako mmubaza wa waali ntuleko naye nsobole okumupima baani mikwano gye tulabe baani be tulina okukontaktinga nga mubeerako buli wadde ebiseera ebisinga mu testing baani be tulina okukubira like nga tetulina tukimugamba direct nga omanyi ebya surprise netukawo batumubeka essimu nakyo nno nga tekijja. So mu mboozi mpola mpola mu kugenda naye out mu kumugoberera mu mirimu gye bwe ntyo ne tugenda nga tumubba obwongo ne tumanya where to start from. Oyo yessa mama ekibere bakati ya kiberenge. Come on. Say someone loves you, honey. No matter what, I just want you to be my guy. Someone loves you, honey, more than anything in the world. Get a master. I know you know this song. Let's sing together. Bonus on you, but by the way, Seneri numa oba weti ibera go sori batakana kange kabula mukwange wali shaba siwora. Come on. Hey, the sun you get not know ya yona for mazima tishi kanchi kuteka fitireni jewasalala Omukozi baby kuechi mungane
Come see the way I run this city. No every man wanna pass this city. I make you stay long time, no quickie. So come see me, come see me. Come see the way I run this city. No every man wanna pass this city. I make you stay long time, no quickie. Come see me, come see me. So wano wotulabira twali kula Bonita nga waliwo ekivulo ekiriwo, so bwe tutyo nga tutudde nga group eri egenda maaso nga nebo video mbukwata nembuweereza mu group nga nno awo wonna kukemekkereza ku byabazadde be, ku baganda be, mikwano gye. At least we managed okubaako kye tujjayo mu nsonga ezo, okulabako we tutandikira nakyo kituufu kye tulina okukola. Olunaku lwatunyumira, twanyumirwa nno ddala, twanyumiza ddala emboozi ekiro kiramba ne mmanya ekituufu oba we tugenda okutandikira. Alright, so wotulaba wano tuli awo mu kunyumirwa, naye nga eno bwe neebuzaabuza bwe mubuuza gundi mukwano gwe yeba nempa ku nnamba ya gundi ono bwe kiti yeba naye tukoze tutabwe bityo. Ne mubuzaabuza ne tubeera kula Bonita, tamanyi tumutegekera omukolo, tulina gurupu tubeerawo mpaka olunaku ne luziba nze namaliza information gye njagala ngifunye. Saawo wennyini ne muwa ekirowoozo ne mugamba naye Jowe toyinaayo kintu kyonna ky'ogenda kukola, at least tufuneyo ku budizayini obwakabi, tukoleyo ka photoshoot kaki k'olubuto lwaffe, baby bump, tufune ka photoshoot ebifaananyi ojjukirireko ko ye kale kati ebyokwambala nemugamba nja bikolako, tukole ku just nfunawo ebifaananyi omulungi akkube ku bifaananyi. Nakkiriza konze okay, nyina n'omutunzi nno ajja kupima bulungi nnyo, akuggyeko ebipimo, akutungira obugoye obusobola okukola ki, okukunyumira awo kuki nga tukuba ebifaananyi bya just bifaananyi by'obisigaze wejjukanye momenti. So bwe tutyo nakkiriza. Era wano wotulabira wetugenze nga Joe wetugenze apime kagoye, omutunzi yampimye, tuli kagoye kwe kuwandika awo ku blackboard awo nga tusekamu kwetiizinga. Today is Thursday. Thank you my friend Obshifa for loving me. You're truly loving and caring. Loving me? Then what you come? You're truly actually so loving and caring. Jowe nno manyi oluzungu. Sente za maama wo tezagendera bwerere. Kangire. Kankwandikire kana. Good. Ene batukola kagoye kafa ka photoshoot. Good for keeps. Jowe ngomanyi oluzungu wanje mkwano. Omaliriza meeting. To you my God. Nga bw'obiraba nga tamanyi kiki kye tumutegekera naye nga muna ekyo tusinga okwetaaga bambi abeere happy, tumu appreciating, tumusanyuse akatono akaba kakola ki kasobose. So byonna byagenda mu maaso, enteekateeka zonna, naye nga tetunagenda wala. Nsaba neebaze abantu mwenna abali behind this, abaavaayo nga tubakubidde amasimu oba nga tubawadde ekirowoozo ne mukkiriziganya naffe ne mukyagala ate ne muteekawo embeera. So nsaba neebaze abantu wano wammanga ng'omukolo gwaffe nga bwe mulaba batimbye gunekakanekanye gutandise olunaku lwa leero mulindwa, era nga bwe tutyo twalonda Caroline Maka owa Bukedde TV ate ng'era akolera ku Pearl Magic ne tumulonda Caroline Maka yaba atuleetera omugole waffe
era n'atugamba eby'omulimba mbiyina bulungi nnyo nja mulimba mubatuusize no disappointments. So bw'atyo nga bwe mulaba decoration abantu banyumye batandise okujja abagenyi ab'enjawulo ng'omukolo bw'ogulaba bwe gutambula omugole tannatuuka. Nsaba ntwala omukisa guno okwebaza omwami Haji UK Mall. Bannange tumwebaza contribution towards omukolo gwaffe. Tweyanziza nnyo tweyanzeege Haji UK Mall. Bwe tutyo tusaba twebaze Caroline Maka. Weebale nnyo Karo, weebalire ddala. Bannange twebaza omukyala Rita Kaggwa ali awo e UK. Tweyanzizza mukyala Rita Kaggwa, weebale kwagala Jowe ate ng'era oyo ye godmother w'omwana. Tweyanzizza nnyo omukyala Rita Kaggwa ku byonna byonna bye wateekamu tetwandikikoze wootali. Era nga bwe tutyo tutwala omukisa guno okwebaza omukyala Lady Snare. Omukyala Lady Snare tweyanziza ebale tuteekamu ssente okulaba ng'omukolo gwa Jowe guvaayo. Twebaza omukyala Jackie mukyala w'omwami Mulangira Suuna. Bannange tweyanziza mukwano, weebale tubeererawo, weebale kwagala Jowe. Bwe tutyo ne tutwala omukisa guno okwebaza omukyala ayitibwa Zai Kyeyune. Weebale nnyo omukyala Zai Kyeyune, effort gye wateekamu na buli kimu okulaba nti Jowe tumusanyusaako. Ne twebaza omukyala ne twebaza omwami ayitibwa Frank Omeno. Tweyanziza nnyo ssebo, weebale nnyo effort yonna gye wateekamu okulaba nti olunaku luno lubaawo lubeera successful. Ne twebaza omukyala Hope Shifa Nakawombe yatukolera ku byambalo by'omugole n'ebirala bingi nnyo. Bwe tutyo ne twebaza Exclusive Bees. Tweyanziza nnyo effort gye wateekamu okulaba nti buli kimu kibeera successful. Ne twebaza Farouk Irene, so naye ne tumwebaza tweyanziza. Ne twebaza omukyala Fauzia Nakiboneko wa Ebonies, oyo yatuwa keeke ku mukolo bannange. Ne twebaza Lili tweyanziza nnyo bambi, weebale nnyo. Ne twebaza omukyala Jose Naji akola ku Spark TV ne ku NTV. Tweyanziza nnyo omukyala Jose, weebale nnyo. Ne twebaza Ime Candice ate ng'era naye akola ku Spark TV 21 questions. Tweyanziza mukwano. Ne twebaza omwami Iblake, thank you so much. Oyo nno nga bw'atyo akola ku Aban TV. Thank you so much Iblake. Kati ate ne wabaawo ttiimu eno bwe mulaba Money Tower empanvu ennyo eriko miliyoni 2 ez'essente. Bano bakontaktinga Hope Shifa nga nabo bagamba nti baagala kubeera part of kusanyusa Jowe, kumubeererawo na buli kimu. Twebaza ttiimu eno. Nebaza omukyala Kushona Bridals. Tweyanziza nnyo mukyala Claire, weebale nnyo omukyala Kushona, effort gye wateekamu okulaba nti Jowe asanyuka. Kushona Bridals, thank you so much. Ne twebaza omwami ayitibwa Abaho Frank ye president w'aba TikTokers. Tweyanziza nnyo ssebo amaanyi ge wateekamu obudde ne ssente okulaba nti Jowe asanyuka olunaku lwe lubeera successful. Bino byonna mbyogera bwe ttyo nga tulindirira omugole, naye abantu nga mubalaba basanyufu nnyo, essanyu libatta. Buli omu yazze ng'ayagadde. Abantu banyumye okufaako obufi kugamba everything is on point. Tusaba kimu Katonda atuyambe omugole atuuke bulungi. Omugole ayinamu empaka. Naye nga nnyongera okwebaza abantu. Ne twebaza omwami ayitibwa Sozo Property. Bannange tweyanziza nnyo mwami Sozo. Weebale nnyo, weebalire ddala. Mukama akuwa omukisa, weebale kwagala Jowe, weebale kumulaga mukwano. Thank you so much. Bwe ntyo ne twebaza omukyala Irene Namatovu n'omwami we Geoffrey Lutaya Honorable. Bannange tweyanziza nnyo, tweyanzeege omwami Geoffrey Lutaya n'omukyala we Irene Namatovu.
tweyanziza nnyo tweyanzeege mwebale kubeera part of this journey mwebale kwagala Jowe mwebale mubeererawo mwebale kumwagala bwetyo ne neebaza omwami Levikson bannange tweyanziza nnyo mwami Levikson mwebale kwagala Jowe kino tetwandikikoze we mutali mwebale nnyo mwebalire ddala byonna mwebale musanyusa bwetyo ne neebaza omwami Chef Godwin tweyanza nnyo tweyanzeege obubaka obwo Jowe era nga tukusuubiza nti agenda bufuna webale nnyo kuteeka mu maanyi nabo n'obudde webale kutwagala bwentyo ne neebaza omwami Kojja Kimbowa tweyanziza nnyo okututeeka mu ssente n'otuwa obudde n'otwagala bambi webale kwagala Jowe webale nnyo webalire ddala ssebo bwentyo ne neebaza omwami David Lutalo bannange tweyanziza nnyo mwami David Lutalo ate n'oyo ng'ate ye godfather mujjukira wali nabagambye Rita Kaggwa ye godmother w'omwana kati omwami David Lutalo ye godfather w'omwana bannange tweyanziza nnyo mwami David Lutalo era nga bwe mulaba ekimuli kino ekinekaanekanye bwe kiti abo bensomye list eyo omukyala Kushona omwami Abaho Frank omwami Sozo Properties omukyala Irene Namatovu wamu ne Honorable n'omwami we Honorable Geoffrey Rutaya omwami Levikson omwami Kojja Kimbowa Chef Godwin ne David Lutalo be standinga together ne batikka Hope Shifa manitawe eno nga bw'ogiraba egenda eri omugole so nga bwe mulaba bwe tutyo Ime Candice Evelyn Namulondo nga bwe batukubira mu dance ebyo naba bikola nno tulindiridde mugole abagenyi baffe batudde banekaanekanye bane banyumye bwentyo nyongedde nengedde ku mukyala Jose Naji nenengera ku Flona nenengera ku mukyala Fauzia bannanga abagenyi abalala bakyajja mu bungi ddala ab'amaanyi ab'ebitiibwa abalina omukwano bwentyo nyongedde okulengera ku famire ya Jowe mikwano gye ab'eŋŋanda baneiba kwegamba engeri gye twayisaamu ne maama olukwe maama naye n'atuyambako mu kutuyitira abantu bassenga nga twagala Jowe asanyuke ng'atunula sayidi ne sayidi ng'alaba abantu be bayagala ku mutima be yandiyagadde okucelebratinga nabo n'abatasobola kubeerawo in person baabo baatutikka obubaka ne babutuwa tubutuuseeyo so mwebali nnyo mwebalire ddala mwenna ababaddewo financially ababaddewo physically ababaddewo mentally bannange mwenna thank you so much bwe tutyo munnange abagenyi bayingiddewo mu bungi essanyu likyali ly'amaanyi entertainment abatuziniddemu obuboozi bufuuse obuboozi obwama ne bufuuka obwama nga buli omu ali iga alindiridde omugoli bannange naye ng'atuleetera omugole nga nno naye si byangu anti gwaleeta olumu ayinamu ku mpaka bw'atyo n'alikodinga bu vidiyo mu magezi n'abutusuulirayo mu gurupu ng'avuga aleeta omugole amuleeta oyo amukyamizaako ku KFC kwegamba n'abutuwa mu gurupu eno netusooka tunyumirwamu ne tuseka n'atugamba tujja muli ready Kalonze mwina ntwala out naye mama kantwaleko baby wange out kibalume naye baby teyekozeeko baby wa baby wanze munchawe nga wonchawa nga nkuchiwa nkutwala out oba mufune embuto namu mama lubuto lwerukuza za buli omu nyabo tugenda kuzza anytime now ng'onyirira nnyo bannange weyogeze ebimu naye olaba bwe nkoze kafiira kaliko nnyini olina otwala nyakola enjala kyo njala no bazinkolera ku kyalo muyinza okoza banna gye bazinkolera naye noonyerera nekino ekiyindo waliwo mama tuusa ataba na nnyindo andabe naye ate twawukana nnyo Katonda
Kale, kirungi ni Sophie atugambye nti omukola atuusa ate nga by the way Sophie, thank you so much for that kind of heart you have. Sophie Love akola ku Sanyuka TV. Akola kirabu next Sophie nina yitesegera ku show yo. Kyenjagala otegera ino kasi number 1. Ngenda kibuuza. Ensonga za Love zikolako nayo tukolako. Fatunadawa, fatugowengewa. Terina basajja tuli balungi tugowengewa. Kastaze kwane kyo kiwete. Otegere. Oyisizaawo ne weetegeka utegudde nga bweninda sijamu inbox. Obadde ayateka. Ate era nga n'enyumiriza mu kyenkola. Nina amaaso agali sexy sigambwako ntunda saagala sikakwa naye nga ge gange ate n'ekirala. Nange agange bapita Evelyn Namulo kuva mu Airport. Mukyala Fauzi yakutumiddeko nnyo. Hai. Nange sigambwako ffe balungi ffe abazannya ebirungi. Zena kuja twogere mukyala Fauzia mukyala Gava omuwaati. Joga naje kutamusiza mukwano ngeri enjawulo ng'onyiridde. Bano mwana yali singo talina gamba ba ex bonna baafa. Ayina entumbwe. Omwana international bay. Yeyapanga ne tata lubuto oba nga bakola olubuto. Jo wayina ebyama. Jo wayina ebyama. Nina olugambo lwe lusasuza. Nsasula lugambo esuka asumbula. Hop shifa. Ogamba otya mukwano. Hop Shifa. Hop Shifa. Soko lino kumzika kanya. Because it Hop Shifa. Ena mutane. Mani anti ndi romantic. Website so kunda ba. Omwana abadde show. Pa. Kale pa. Naye Hop Shifa ogamba otya mukwano. Bwera omusajja alina ssente. Anyirira. Bwera omusajja alina ssente. Ate nga nange nnemeddwa okwefunira. Kojja kiba wajja kimala ekikyo. Kojja kiba wekiki akimala. Ono abimala. Ate Obuzibu bw'olina gw'oyawula baagalana. Beegasse be bangi. Bamwagala nnyo ebibi. Byebinyuma. Ono naye wamwawula. Anize, ni nani? Nze ndisingo. Nonya omusajja naye kati njogera bikyova. Ebibeesi. Tuze kula Joweria mu ngeri y'enjawulo by the way on a serious note tuve mu kusaaga. Mwebale kwagala Joweria, mwebale mulaga mukwano, mwebale kubeerawo bulure, mwebale kusonda ssente. Abamukumwe musirise mu gurupu naye ng'ate tuddawo Sophie n'atugamba ono ye mumuleke ne waatanyiga. Ekirwa kimaliriza Rita Kagwa mu ngeri y'enjawulo mukwano okukimirako. Rita Kagwa in the diaspora gy'oli okoze omulimu munene nnyo owita mu Sophie Love kigenda okubeerawo. Kojja kimba wa tweyanzanya tweyanzeege. Kojja kimba tweyanzanya tweyanzeege amanyi g'otaddemu Flona Bambi the celebrity she is. Naye yeewaddeyo okubeerawo waneeno Evelyn Namulondo okubeerawo. Eno keeki Kyagaba yagireese. Kyagaba yagireese keeki eno. Mutukkiriza we need to give credit where it's due. Abantu wadde mwenna tuleebaza. Omushipa nkolaako I mean Sophie nkolaako mukwano. Okozeeko kale katugere mu maaso. Njagala okubaza buli muntu. Oyo omwana abadde federe tutuuka mu mpale gwe njagala oyo. Naye abadde federe si damage. Banange twekolemu omulimu twagalane tuli omuntu omu. Use me, I use you. Nkozesa nange nkozese tunyumirwe eno family. It is a one family. Gye njagala tukubeeka tukozesa. So, twagala okwebaza buli muntu ataddemu ssente ye banange obudde bwe taddemu bwokka bumala. Omugole w'anaatuukira galategera tumwagala nnyo n'okusinga kyalowooza. Ate ng'omugole muntu w'abantu. Nkola ne Joweria mu kampuni y'emu naye ye muntu atakaluubiriza. Abeerawo w'omwetaagidde. Agamba mami we n'afumbira akamere n'akaleeta. Mami wa Joe yatuuse dda. Twamubuuzizzaako dda naye ye muntu agamba mami enkya ngenda ku mulimu. Ime ayagala nnyo akawunga n'ebijanjalo bimufumbire n'abifumba. Kojja alina kyagamba. Kojja? Agambye ayagala mmanya bwe yali wano kyanywa. Kojja! Mulindeko, Kojja! Genda olekutaala. Kojja, oyagala kunaakye banywa ng'oyita mu Sophie Love? Kale, Sophie Love, jangu kojja kiba otukuzeeko. Naye okushipa onyirira ekisambi? My God.
mwagala okujja tuli bakubeera wano paka saawa 8 kasita mundabye nga atudde emabega wali mumanye buli kimu kyonna. Nina omukyala eyakoze ku byensawo olwaleero tugenda kunywa obukadde 4. Mu kiseera kino tugenda kubeera nti nno Sofira busooka ojje wano. Buli luvannyuma lw'eddakiika 3 nga b'emitwalo 80 buli tteko. Sokolete emitwalo 40 bawaitress abankozeeko mujje mujjuze emmeeza. Bawaitress abankozeeko ababiri abakyala mujje wano tutandike butandisi. Kuramba muzikirize empeko nakibo agaha. Spactivi akuwanga emwami. Yes. Ku ssaawa 3 open bar kyoyagala kyogenda n'osaba. Ekisinga osesa tutuuse ng'akazindaalo nga buli omu koja kimbowa it is okay. Tetulinako buzibu by the way olwaliro si weguli nakoze ne Ibrahim Namulole sikakasa nnyo oba anaakolanga nze alijja nnyo ennyonyi ekisooka yene ekituufu ki webala olugamba Baneze msawa kalango kano keki yaffe ennungi ennyo eri wano ya mukyala Fuzi Bites CEO Fausia Nakibolekanga gwe mmanyi Salagava. Bannange osobola okuggyayo essimu n'owandiika akanamba. Omwana akola keki eziwooma. Nsome. Okay. 0708 04 06 40. Ati olina okwogera ng'oli musamai. Okay, ngenda kujja buli table nga bawa cards. Ya, naye ng'omukyala oyo ava mu Ebons. Nange Namulondo. Winnie nga mbawa. Omutimbi. Lino lisoma litya? Oh! Maris omutimbi ng'alinga afuma. Bannange n'eddikondo gwe mulabye omutimbi Maris Events naye yatimbye olina mbaga, olina birthday, olina kwanjula, olina baby shower. Maris Events ono ddiko gwe mulabye naye yamutimbye omukyala bamuyita Patra naye nga nze manager weeyo kampani eri awakana obufaananyi teri alina kuwakana obufaananyi okay ebyange byebyo siri wabigamba nnyo bingi because ayametetebagera nnyo nsome ennamba omutimbi tambeeredde mwangu 0782 Nene takati zonga fusi wachigonzesa tugabira abantu kati buli tebo ngenda nga bako kati buli tebo imekomao tonda kanti opala na bangenda bamusafi katebo abagole batuse ane buli mukinina waliye mukeka matanga kapanda akatuse kali yakachuke Hello, Africans living in the diaspora, the UK, USA, Canada, Europe, or any country across the globe. You're doing more than 2 jobs, working long hours, holidays and weekends. Introducing to you a legit online business that is going to give you peace of mind, freedom, convenience, while you still earn at the comfort of your home, workplace, anytime, anywhere. This requires no experience or expertise, but only with the help of our mentors and coaches, you are guaranteed 100% success and guidance on how to go about it. For more information about this exciting opportunity, please visit www.veronam.com, WhatsApp or call
+1 331 304 5595. Legit online business. Bwetutyo munange tuba tuli awo ng'omugole bamuyingizaawo naye ekisesa ku mugole ono nabagambye wampaka omugole aba bamuleeta bati nga talengera akapande kaliko Jowezi baby shower omugole nga tayagadde olemera mu paakingi kumbe n'amuleeta Caroline Makasi mwangu tamusise amugamba ojja genda tuvudde wala olugendo luwanvu wekyangire wano nowe nkutwala kwe kwesika okwo kwolengera bannange binyuma ng'olina abakwagala binyuma ate nga naawe wabikolerera kwegamba munyumirwe omukolo. Bwentyo nange nengenda nemuyambako oluvannyuma tumuwangudde tumuyingiza naye nga maama omugole lwakubuuza abantu bibuuzo mu interview eri ebibuuzo ebikakali nonno naye nayina ensonyi nenkulabira essanyu omugole bimususse kagendo laba nono bannange noli bannange nga muli bazibu nagamba Karon ku chai Karon ku chai toyina kyongamba kwegaba byamusukkako agenda tula side alaba mami alaba emikwano enganda ani oli bannange kwegamba yawunga ayaya naye nga ssanyu jjereere bannange munange bwatyo ne bamwaniriza ne basanyuka ne bamuwahaga ne bamuwa ebigambo ebirungi bwetutyo celebration zifuuse celebration kongs Jowe we love you Jowe banange birungi okubeera loved by the right people kirungi nnyo ate nga baneewala n'omuntu gwe muba mwagala ng'ate ayagalwa waawe bwetutyo nga tuli bubi shifa muli bazibu bannange bwentyo ate nebaza omukyala Sophie Love eyagulawo gurupu Hajjatuwa Haji webale nnyo effort jo Sophie Love webale nnyo okwagala webale nnyo okubeererawo buli muntu thank you so much era nga ne Sophie kuba test ku ntikko abaddeko omukyala Sophie Love
nange bwetutyo essanyu eryo lyonna nga likyagenda maaso nga tugamba akatsoke tutwale omugole tumudizayininge tumukoleko bulungi tumuleete emikolo girabike nga ate gitandika mu butongole. Netutalwawo munnange era wootulabira wano tufuluma kugenda omugole ate tumukyuse ku ngoye. Farida bakwagala. Jatetala. Caroline Maka yatusenta atuyamba kuleta omukola waffe mu ngeri ey'enjawulo ndowooza nga mukirabye ng'omukola wagenza okukyusa munzikirize ntwale omukisa guno eno mwenna amaaso ebirowoozo n'emmeme tuzize sayidi eno omukola asooka aterere akoleweeko makeup ayambale nga wetwete twakuyisa nno twakuyisa wano wako mu grupu yasinza osasula kuba wanakyusa etaano wakokyusa etaano wakokyusa emitwalo etaano wakokyusa emitwalo etaano sirina kyenjokeddewo leeta Director wa Sky Pins Tours and Travel. Wonna woli mukwano jangu otubuuzeeko katono. Okay, tweyanzenge. Hey, you're not bro. Mubadde nkugamba. Mujebaleko mwebale kujja bitibwa Simbe Christian Director Sky Pins Tours and Travel. Mwebale kuwagira munnaffe n'okusupportinga ekikolwa ekyokufuna olubuto. Era tumwagalize kiba kyakwegadanga era tumwagalize okuzaaliza eddungi munnaffe tukuyozaayoza ekiro kiyinza okuba tekyali kirungi nga tebyatambula bulungi naye tukuyozaayoza webale kutuuka ku buwanguzi buno Mukama abakuume nze Christian Director Tours and Travel. So surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi chenda sorry I mean birungi renda kulukumi kuwate renda olobulabo bwakumukomo botona surprise ekisoka wantegera kuva kukagere paka jinkoma choko manondo mbaya wanaleta Hitila musoli, vena poli, nga poli.
era nga bannange twebaza omwami papa Misa Kisemakula. Bannange yakuuma ekyama nti naye nno mukwano gwa Jowe ng'amusisinkana ne bakola emirimu ne bakola interviews ng'aterese ekyama banetweyanziza nnyo papa. Webale papa tuwa kifo, webale tukolera kifo papa ekituwa emirembe, tufiiling at home, kwegamba tubeera ku papa sport tuwulira nga tuli ddala tuli waka. Papa tweyanziza nnyo tuwa ekifo, tweyanziza otulabirira. Nebaza n'omukyala Sarah Nakai, mukyala papa Misa Kisemakula, mwebale kutwagala, mwebale butatuganya, mwebale kutuwerukaminga nga all the time. Manyi olumu tugenda ne tubeera nga naffe tuli bangu nnyo, but thanks so much for being there for us. Tweyanziza ne batuwa ekifo, ate papa n'atuteekamu ne ssente, papa n'atuwa ne ku ssente enkalu. Bannange thank you so much, tweyanziza. Nengera nebaza kojja Kimbowa tweyanziza nnyo byonna tusiima. Bwentyo nyongedde nengedde ku mukyala Jose Naji, nenengera ku Flona, nenengera ku mukyala Fauzia. Chuka wikirifu obedda tuli ffenna nga omugole oyagala mwegaana omugole wampa katwetagayo nange baana mmwe mwebale kundaga mukwano Jowe sanyuka ng'oteredde mugole omugole bwe gunyuma ng'abantu abakusaraundinze katolina kyotegese ka ayirayina kagenda kyama kalo nsobola kitegeera kyoyiseemu ng'omuleeta sikyagala mulimu gw'ogusigaza omulimu ogundekedde mukwano bisigaze sikyabisobola ogenda nnoonya gwokola naye aba no boyfriend yotereera ayilayina ekyama wallahi ngenda mala wiki nga soogera na maama olikukona mbintu sorry omukozi wamambasiza engoye n'amala n'azijjamu n'addamu n'asimula makeup n'amuzaako mwana wange mugambye amaze engoye gange ndi waka ne bakenedda olaba kati bwoba oli buto genda otambuleko ne banno wali buzibu kati njagala okunyumeza akaboozi tune twava ku mbuze kumbe nyamu trickinga byangoye size biki nyina story y'omugupima engoye namugamba nyina gwe ngendo surprisinga ali mu size yo Jowe nyambo negerezeemu kuba ali walambalala Jowe n'agenda bulungi nayegezaamu nzojja kunkuba afterwards naye ayiseeyo mikono tekisasoboka obadde munyi bannange okunyumirwa ko kwatusukkako twanyumirwa twasanyuka twalya emmere twakuba amazina ninga otutabira wano omugole atuseeko vibe ate nga bannange booleka abantu abali mu kintu kino bonna kwegamba bantu ba vibe, bantu ba team stress free, team kusanyusa mutima, team kwagaliza, team kusanyukirako balala. Naye nga bwe tutyo ne twala omugole okumukyusa engoye. Naye nga maama tukola makeup ng'oza atereera tatereera. Tumugamba tereera tukuba akasige kagenda kyama tereera tukole batya nga byamususeeko yeebuuza bannange gundi ono mwamufuna muti ayinamba eno mwagijeewa ate gundi yazza bannange ne bisukka bususe. Awo wenyini ne tugamba nti omugole kamaliza okwekolako kwambala bwe tutyo kojja Kimbowa n'ayingirawo n'agamba omugole oba bamuyite ba Metron twali babiri Hope Shifa Caroline Maka kati ate ne tufuna ne best man oba tumuyite ani kojja Kimbowa newe yali omugenyi waffe omukulu ku lunaku olwo bw'atyo n'agamba nti tutwala Jowe ffenna omuzaayo ng'amaze okwambala era wotulabira wano twasooka ne tukuba ku lwali ne tugamba Carol Shifa n'omugole ng'otuwanvuyeeko nnyo sooka oggyemu enkondo awo kubanga bannange otukoma iri mbire n'agamba nedda namwe muwanvu bwe tutyo ga yali vibe awo nga bw'otulaba tuddayo kuzaayo omugole mu ssanyu eringi nga buli omu amulindiridde akyusizza Eva Namulondo kye yayise nti ayambale ku ngoye ezikyala atufaanane bwe tutyo ne tuyingirawo bannange essanyu mami we baganda be nga buli omu asanyusa mikwano gye ba workmate be ne tukomyawo omugole
mugole bwatyo nga alina okukubiramu ku bantu dansi nga naawoza kimu kifanze mundeke sibitegeera simanyi mazina nnyina ensonyi ne tumugamba ojja bikola lwampaka nga bw'oba wano okola interviews ng'osoyaasoya abantu ebibuuzo nga toba na nsonyi munnange bwe tutyo nga tetumutadde ku 360 asireyingeko kale amazina agaganye katukuteeke wano ku 360 eno yava mu Hosh Fashions and Bridal be bagituwa so ne tumuwanikako omugole wuuyo yeetoolodde agabannange nze munzigyeko simanyi byakukolerako simanyi byakwogera simanyi byagamba lwaki temunzijaayo waggulu koffe munaye tonnaba kabeereko kye bayita emikolo ne tumugamba leero naffe katukutegeerere tojja tutegeerera bw'atyo n'asireyinga yeetoolodde tuba tukyali awo ne tugamba tojja bibaamu wekka ng'ate ne mami we tetumulinyisizaayo ku 360 mami waffe bw'atyo mami tumuwaniseeyo yeetoolodde asireyinzi naye nga bannange nga tunyumirwa okufa So surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sobi aibinde birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwakumukumu bwotona busurprise ekisooka wantegera kuva ku kagere paka ginkoma kyokumwanono mbalyawo naleta Joweria okuyina mukyangombeerako n'okukola biki era okuyina nenga webali kyowe webalibeera mukyala twebaza n'abagenyi baffe bonna buli omubitiibwa mwali tweyanze nnyo tweyanzenge temukyangoko webali kwagala jowe okushiva awo si wadalibebi Yeah, sister. Karoma kato tula umibaku kwa sizani ya diyu tubereba MC Bamukolede kuno. Wako wakalase. Wako kasaya mfuye kumipili nenzikana ya kukideo. Banaye abagenyi baffe abakyali wabweru Miki. Wako jangu. Omukola alina akaama kankuba. Aga sente. Ayesaako. Bannange yanyumye luno. Kyekiganye. Siweyo naawe.
Nasema tusanga benjezigera ku motoka. Wako wapi? Sisi watu wako kusemwa ebifaananyi. Wako tuwe tuyakubiseeko ebifaananyi kusente. Wasi omugole ebifaananyi by'ebinyume. Yes, omugole mwoche. Aha. Sabula. Kamera zonna wako. Aha. Abagenyi baffe mwenna batiktoka tusanyusa okubalaba, abayimbi mwenna tusanyusa okubalaba, bannakatemba mwenna tusanyusa okubalaba. Esirika tobako katuule mala okusanyukira abantu serodda wali nja kugoba nze maneja nja kugoba nze ebisita temwekuba mutwoke wakobala kale etaano ejo 10 olimba etaano gana 15 nawadde deziki kale agabiri bala agabiri agasatu agana bumala okwekuba ebifaananyi waliye papa bajeko amadaala njagala okwebaza omugagga wange Skypins Tours and Travel yabikoze. Skypins Tours and Travel baba asimwe Christian yabikoze emitwalo 5 byonna. So embeera obeera olina okwetega ati maneja nange gyamwokyayo ebikolwa by'okwegatta bino amyongeremu ssente ebikolwa by'okwegattanga nga tubisasulira kwata wano maneja ne banneeko 20, 25, 35, katono nnyo abakamera Skypins Tours and Travel tutwala abantu bweru segedde tutwala abantu bweru era naddala Canada amanyi gaffe wegasinga okubeera. Nze PR wa Skypins Tours and Travel era bosi yanesiga n'agamba nti no Brian Wako representing a company. So mu mbeera yonna bwe tukyaba Skypins Tours and Travel tusazeewo twongeremu amaanyi mu bikolwa nga bino ebivaamu omwana olungu babita baby making activities. Byonna njagala okwebaza Sophie Love ne ttiimu ye wamu ne Spark TV webale kwegatta ebikolwa ebyo tusuubira kana kawola kalezi akakaana tukatuumaanyi wako soga naawe netweyanzenyo tweyanzeeke banenga ntwala omukisa guno okwebaza omubeebo w'ekitiibwa mukamange okukola abadde akuyita amayinako amakayagalukuuca tweyanze nnyo bakatisita abali mu nju manyi obudde tukeberakebera ku ssaawa aino naye mwebali kwagala jowe twebaze nnyo fausia tweyanze nnyo keeki yaffe fuzibites
netwebaza ne kojja Kimbowa netwebaza n'abazadde mane tukubireko abazadde ba Jowe mu ngalo bakuza bulungi nnyo amami tutwala omusabulo nga twebaza mwebale kujja mwebale nakusala mane bulungi mami Jowe ayina empisa Jowe tasosola mami nawendogera ku Jowe I feel like I want to cry naye leero sijja kaaba because Jowe Jowe tasosola ayagala oba oli sita oba toli oba gwani womukubirira bwoti Jowe agirawo Jowe thank you so much for loving us era ensonga lwaki ndi wano wama kyoluseke sibyogedde bitaku bya Jowe nga twebaza abaparents bonna netwebaza ne kojja Kimbowa webale nnyo kwagala Jowe yase wa musanvu obwedda waali netwebaza ne Baby Maria, thank you so much. Patra, Maria, thank you so much. Never know Jowe, Chalo, ya Timbe. Netwebaza n'aba TikTokers webale nnyo ndabye kwano Miki, Miki seems too funny. Miki Sebo. Nga 14 ekifulu wali ku theatre La Bonita, nga 10 okuyingira mitwalo 25 neteba akakadde bambi mugende muwagire mukawagire kataata n'akatale keka ne ebonzi nga 2 tulinayo epokes La Vida egenda beera ku La Bonita okuyingira omutwalo 12 ne mukama wange wali Sarah Gapa omukama bange naye atuddeawo n'abalala mwenna bambi tweyanze okushifa ne Sophie banekubireko engalo ku mukyala Sophie ne Karumaka omulimu tegubadde gwama gonzanyo okuleeta Sophie Love Lily tweyanze Lily Sophie Love wakuyita akasigalo kano nga njagala okaddiza omukyala gwe bayita Karumaka Bible ekyagenda mu maaso omukolo kunyumirwa kusanyuka bwe tutyo kankomye wano part 1 ate tukyagendera ddala mu maaso n'omukolo gwa Jowe waffe era kubanga gye byeyongera ate binyuma nnyo gwe tuyagala mumanya bwe yakyusa kyali kitya ebirabo baleeta birabo ki speeches kwegamba Alright, nyongera bebaza mwenna abakyenyigiramu abali part of this. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Banange mweyise bulungi. Bino byonna babikolera Jowe because she's really a very nice person. Alright, tusinkane mu part 2 kati eno ye end of part 1. Part 2 twongere okulaba biki ebyabaawo omukolo gwagenda gutya mubeereeko temuvaako mbajjukiza mikwano. Opshifa omusanga ku +256 782 101569 oba ku +256 702 562157 bambi musubscribinge butasubwamu ngera okusubscribinga ate mubeereeko mu paati twawo waliwo abagenyi abayongera otwegattako abanene ab'amaanyi baserebu bayiikanga buyisi anti waliyo ekivvulo ekyamaanyi ekyaliyo kati ng'oli bw'avaayo ayitirako eno abalala mune balina ebirala balina okukwasaganya naye nga buli omu afuba waakiri kampikireko ku mukolo gwa Jowe so tweyongereyo ate mu paati 2 mbaagala nnyo love you so much obadde oli mu kulaba Opshifa Nakawombe tusinkane nate. Hello, Africans living in the diaspora, the UK, USA, Canada, Europe, or any country across the globe. You're doing more than 2 jobs, working long hours, holidays and weekends. Introducing to you a legit online business that is going to give you peace of mind, freedom, convenience, while you still earn at the comfort of your home, workplace, anytime, anywhere.
This requires no experience or expertise, but only with the help of our mentors and coaches, you are guaranteed 100% success and guidance on how to go about it. For more information about this exciting opportunity, please visit www.veronam.com, WhatsApp or call +1 331 304 5595. Legit online business.